mubadde nga malaya afumba wano naddeeri waddeeri. Twagala mujjewo eyo embeera eyagala okulowooza nti Bobi Wine ekintu kyajja. Baganda bange, Oweekitiibwa Kyagulanyi musajja mugezi, musajja muyivu, musajja ayina amaka abamu ge mutayina. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja ayina eddiini, musajja ayina history. Bangi sente muzikoledde mu byabufuzi, bangi sente muzijjiwayo eri Museveni. Bayibuli egamba abasirusiru abapya bakola ebyo abasirusiru abakadde bye bakola. Kyewuunyisa nti kano kaseera ka byabufuzi, buli muntu ke kadde anoonye sayidi entuufu kwagwa. Bangi bazze nga beerimbika mu NUP ebiseera ebisinga. Bannayuganda ne babagwamu ne bamanya nti bano si bannaffe, batulimba, balina ebyabwe bye beenoonyeza. Balinda embeera neba nga tennasajjuka nnyo, bwe batyo ne basalawo ne batugamba nti nze eno sirabyeyo future, nsaze eddiiro ne ngenda mu kibiina ekituufu kyempuliriramu emirembe. Bangi basala ne badda mu NRM, abangi ne basigalawo nga tebasalawo, bali wakatikati awo. Olunaku olwaleero balaba nti ate gye badda tewali mirembe, gye badduka nti tewali future, ate gye baagala okukomawo beetondere abantu be balekayo babagambe nti gye tuli tunyigirizibwa, naye twagala mutwanirize tukomewo munda. Kakati kyewuunyisa nti bigendererwa ky'ebyo ebiba byabatwala ne batabisangayo, ne bakomawo ate ne gye baba babinoonyeza gye badduka nti tewali future. Kyenkugambidde nti abasirusiru abapya bakola ebyo abasirusiru abakadde bye baakola. Bangi abazze bava mu kibiina ne bakomawo nga bakuba emiranga bagamba nti twagala tewali mirembe. Kyokka tekirema kwewuunyisa nti ate olwaleero waliwo ababadde banyweredde ku mulamwa, naye mu kaseera akazibu ennyo bwe kati, mu kaseera ng'olaba nti gavumenti egudde, ate abangi baagala okuva ku NUP bakulage nti bo bagikooye bagenze mu NRM. Kikwewuunyisa nti abakulembeze olwaleero abali mu kibiina kya NUP abamu bakulaga nti bo baliwo lwakuba nti bali ku kkaadi y'NUP, naye nga mu kaseera buseera ebyobufuzi bwe biddiramu okutaba bagenda kuba banoonya kkaadi ez'ebibiina ebyenjawulo, basale eddiiro bagende mu bibiina ebyo bibawuliramu emirembe. Bibiina ki bibawuliramu emirembe? NRM waliwo n'ekibiina ekirala kyempulira boogerako oba kyatandika ddi nti MK, ekyo sikimanyi mpulira kiwulire. Naye bangi bagamba nti baagala kuddukamu ebyo ebibiina kubanga bye bigenda obbawo emirembe. Wabula ensonga enkulu babeera banoonyayo nsimbi. Bo omulamwa gwabwe politikisi waabwe wakulyamu buli ssente, so si wakuyamba munnayuganda kumutuusiza mpeereza nnungi. Kakati bwe tuwulira ebintu nga bino bituwa kyakuyiga ki? Gwa yava mu kibiina ng'otugamba nti tekirina mirembe, ogenze gy'ofuna emirembe. Olwaleero okomyewo okaaba nga weegayirira nti bannaye munnyambe, ate njagala kudda waka. Era ngenda kuwandiika apology ngiweereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Manya ajja kunsonyiwa olw'ensobi ez'abaawo. Kyokka ate gwe akyali munda tonaba kifuluma n'olangirira nti nange kadde konna ate nfuluma. Kyewuunyisa entegeera y'Abannayuganda awo wekusoberera. Basajja bakulu bangi bazze bazanyisa emizannyo egyo nga babagamba genda ovumirire Robert Kyagulanyi Ssentamu musiige enziro mu Bannayuganda. Bwe banaamukyawa kijja tuyambako abantu okwesala bakomewo obuwagizi bwabwe mu kibiina kyaffe ekyenRM kye bakyaye ne bakola buli ekisoboka. Ne basajja bakulu bano buli bakola ekisoboka nti bakyayise Kyagulanyi Ssentamu tebamanyi ensonga lwaki Bannayuganda tebongera bongezi laavu yaabwe. Kati beebuuza nti tukoze tutya? Ono omusajja amasannyalaze yagajjawo abantu nga bamulimu nnyo ne kibalema okutegeera, era bangi bafiiriddwa emirimu gyabwe nga babasindika okukozesebwa mu ngeri bw'etyo. Kasita balemerera okukuba gwe babasindika okukuba ne wunzika nga babasazeeko ensimbi ze bali babawa, anti bo babeerewo okusasulwa nti vuma gundi tukusasule. Ogenda okulaba nga abali basasulwa tebakyasasulwa lwakuba nti omulimu ogwabaweebwa gwabalemerera. Kyokka ate ne kikwewuunyisa nti bangi bavaayo kwewandiisa nga bagenda basaba ensimbi nti muzituwe ffe tujja kumusobola. Osooka weebuuzeemu nga tonaba kusabayo ensimbi ezo nti abaasooka balemererwa lwaki? Ffe baani abagenda okumweyimbamu tumusobola omumegga? Ka eri omukulu gwe bayita Ibrahim Ssemuju Nganda n'akabondo k'abannabyabufuzi wano mu Uganda abalowooza nti mwe abagezi abategeerera Uganda eno, mwe abaali balina okubeera ekyo Kyagulanyi Robert Ssentamu kyali. Ssemuju Nganda wayimye ku
radio emu eya Simba ne bakubuuza ekibuuzo nga bakubuuza ku Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti amaanyi mangi n'embeera nga bweri n'ogamba nti Museveni ye yalowooza nti abantu abagezi era abantu ab'ettutumu abantu abayivu n'abateekako eriisa ejjogi naye nga talowooza nti wasobola ovaayo ekigambo kyewakozesezza era n'ogereseza n'ogamba nti omukubi w'amataffaali asobola okuvaayo n'ajja n'afuuka ekirala. Bakadde bange okujjako munnayuganda njagala kubuulira ekigambo kino. Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi bwe mwamulaba pulezidenti waffe ng'alina enviiri mwalowooza nti bwe yali omuyimbi nti talina bwongo era talina magezi. National Unity Platform kankiteeke ku National Unity Platform. Oweekitiibwa Kyagulanyi ebbanga lyatukulembedde mu myaka emitono mulabawo obukulembeze oba temubulabawo? Ekyokubiri, Ibrahim Ssemuju Nganda mwe bwe mubanga FDC balemye okugavaninga ng'ebbanga lyonna mubadde nga malaaya afumba wano nadde eri wadde eri. Twagala mujjewo eyo embeera eyagala okulowooza nti Bobi Wine ekintu kyajja. Baganda bange, Oweekitiibwa Kyagulanyi musajja mugezi, musajja muyivu, musajja alina amaka abamu ge mutayina. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja alina eddiini, musajja alina history. Bangi sente muzikoledde mu byabufuzi, bangi sente muzijjiwayo eri Museveni. Bobi Wine from day one olw'okuba nti yava mu field eya music tekiteekawo mbeera kujja kumumanyira. Kyova olaba tugenda kukuba buli muntu yenna amanyira pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amanda Kamere nkubuuzizzaako saamutagingire mu Honorable Muhammad Seggirinya omubaka Kawempe North ne Honorable Alex Waiswa Mufumbiro ntandike video saamutaginge ate ngende ku video entuufu eyandese. Waliwo n'akasajja akalala wano kano ngenda kapuleyingira bwaka bwajja kana Nadduli. Akasajja kano kayogedde bwe kati. Akasajja kano bannayuganda bano baleeta ebiboozi bino nga bagezaako okubulandinga nti First Lady wa ggwanga bweriti, Musima mukyala Nubianili wa ggwanga bweriti. Ebyo nna propaganda. Kano kayogedde bwe kati nejja kana Nadduli agenda okuddamu. Wulira. Nubianili mukazi we mumanyi. Nubianili. Mukyala we yava Rwanda mu 1994 yadduka kitta abantu najja wano. N'oyo asinga okuuma amawanga omukazi ali mu nnyumba ye wa ggwanga ddala. Mukazi we Babi. Era mbewuunya. N'abamuliraanyi nabo abakazi baabwe b'amawanga malala. Nubianili mukyala we yava Rwanda mu 1994 yadduka kitta abantu najja wano. Nubianili n'amuwasa. Bayibaaya mukolera yali makete ng'ate yali akava mu kamera oba sente yazijjawa nja kunomba mulire sente yazijja. Bawita mutoni mukanubianili Nubianili mukazi we mumanyi. Joel Osenyonyi yagaba Ssejuuzi era mukazi we naye mumanyi. Nsanyukira nnyo intermarriages. Kati muleke abantu boogerenga lwanjaga nga beerabidde n'okwerabira nti be baagala battibwe ate bali mu nnyumba zaabwe. Ogamba nti bitukuwaddaga ne musobola gashumba okubeera omunyarwanda. Kati ero mu Nuupu ensonga lwaki nja kufiira ku Museveni paka lwe tunaafuna omuganda ategeera atali Bobi Wine mu Nuupu. Mazima ye Katonda kayogerwako
kawakanyizibwa kakolokotebwa kawabulwa abaana be tebayogerwako kyokka ate ab'ekibiina kye boogera ku shira wala wagatimba otegera kakati mukyala wa Bobi Wine kandi bamutunuulira ng'amateeka gafuga tuleete Katonda omulala ku nsi era mbewuunya tebola bannamboozi batuvuma bamufumiro tebaagala ffe tuwogere Katonda yantaasa senga nali ku pano ebyo namboozi byagenda avuma abantu nali ngenda mukusa apakati amanyo gegate omukulu ebyo byayogedde ez'embisi ze byogedde njagala aba atasooka okuddamu omukulu oyo Gasumba omukulu oyo bamuyitaani eyeyita pasita Jakana kamuddemu nayogera ku biwa his excellent president kujja nga batuga abaana bassa abantu bangi mu ggwanga n'abannaddiini banno wasirikira gy'olina omumunyala bakusasuliddemu ekyo gy'osimbusidde ojja odwage muhoozi kennyini tayogera nga na ku nsonga zennyini kuyamba ku kitaawe yedde mugamba nti ensonga mwe tuli eggwanga lyennyika otuleetera mbuzi budde bwerityo bannayuganda dda direction eryabwe tunoolidde muhoozi kitaawe alisizza byajja nabakakanja from A to Z tebazaala baana balina bunyiivu obwo muhoozi tayogera nko kigambo n'ekimu alya nekyepera pasita Ssebo Bugingo message eno nkikugamba nga Somani Jakana naddulidde nti mu maanyi goonya tulina mu maanyi g'abantu muntegerayo Jakana naddu muhoozi talina busobozi mbwe nkiddamu mba neebyazaamanyiza oyo ali 0.00% mu ntegeera kubanga lacking principles zonna eziyinzawo okubaawo kw'omwana w'omuntu mu butegeevu bwe ate zitandikibwako tazirina ye common sense muhoozi talina common sense. Number 2 bw'otunulira muhoozi n'entegeera buwangwa bwamwetikka kinene ateekeddwa okuba efulukato kipa awedde ebingono ga nti oyo agwana kuba mulunzi eyo yakijjo buwangwa bwe. Number 3 ku muhoozi kuvuga nti ojja mukulembesega nti ye pulezidenti nkakasa tamanyi nakusala musango gwa famiro nga gwe gw'amaka njagala kwogera bigambo bino very straight nga sinawo kyennomyeemu muhoozi okujja mulindire olutalo lugenda okusibuka mu ggwanga luno obutagenda kusigazawo kumu yadde n'akooya ku mbiri gwonna. Pasita Bugingo oli wa ddembe kubanga kyekikusasuza ne banno okwogera bye mwogera naye eyo chapter bannayuganda twagivaako. Bannayuganda njagala mubeere soba kubanga waliwo abantu baleeta diversions. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda bweru w'eggwanga yatulekerawo embeera gye bayita okulabikisa expo ey'amawanga era omulimu ogwo tubadde tuli mu gutambuza. Omuntu yenna ng'ogenda kuleeta diversion ng'ogenda kuleeta ebibooziboozi nga bannayuganda abaana b'abantu bali mu makomera nga Olivia Lutaya bali mu makomera ng'eggwanga mulira abannayuganda bali mu bino tetukyali mu katemba. Bwe tugamba nti tuli serious kujjako Yoweri Museveni era nga Yoweri Museveni mu kaseera kano yali mu kulabisa ali mu kwerabisa gwe n'ovaayo n'osirika n'olowooza tetutegeera. Vidiyo y'olwali egenda beera nzibu kubanga nze mu miraasanafu siina bwe ntya. Nze mu miraasanafu egiyita ensonga yonna ng'egenda tujja ku kituufu mba nina ogikuba njibulise mu ttaka. Ekyo nze ekibagamba Katongole mulina okumanya nti embeera yonna ekkakkanya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo tugikuba eyo ebeera ya sitaani. Vidiyo ketandike ow'omutima omunafu gyesonyiwe. Ate waliwo nene emboozi Mamadi Seggirinya ne Honorable Alex Waisa Mufumbiro mubataginge kansooke n'emboozi eno. Bannayuganda abantu bangi bwe bamala okulya ssente kati njagala mbatangaaze bulungi. Tulina abantu bangi mwalya ssente za Yoweri Museveni era ne mulya ssente nga tewali muntu gwe mwebuuzizzaako. Bwe mwagenda okulya ssente bangi bwe mutuuke wa Yoweri Museveni
mukuba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era Museveni n'abawa ddiiru zammwe okujja muzimalirize. Bangi bwe mubanga musala eddiiro okwegatta ku Yoweri Museveni mukulembesa bigendererwa byammwe si bya bannayuganda. Era njagala okutegeeza bannayuganda wetutuuse ne tukyagaba second chance. Gwe wenna ali mu struggle tetukyagaba second chance. Nkiddamu mukama wange President Kyagulanyi yakyogera n'agamba omuntu asobola okukola ensobi n'akola bwati, naye ensobi kasita tufuna information ne tukitegeera nti omuntu ono yasisinkana Yoweri Museveni ku lunaku bwe ruti, ne tufuna information ne tukitegeera gwe n'ovaayo mu kamwako n'olaga nti owagira Yoweri Museveni, n'olaga nti weetadde ku sayidi enyigiriza bannayuganda, tosobola kulya n'otukuba ebisesemye. I repeat, bannayuganda bangi bali mu kubonaabona era abantu bangi mufunye ebyobugagga nga muli ku musaayi gw'abaana baliita Nabukenya. Mwina statement gye mukola, tugeze mumaze okulya ssente za Museveni abavubye n'abasuula. Bwe mba mukomawo mujja kwetondera Bobi Wine, njagala kwetondera Bobi, ngenda muwandiikira apology. Eno sitoko si ya Kyagulanyi. Awo njagala tubuukewo, eno revolution si ya Bobi Wine. Bannayuganda 1,400,000 abaana bali mu makomera. Era nawulidde abantu abamu mulowooza kuba President akuleka bannansi ne bakweterereza mu layini. Kati waliwo abantu bano wammanga bangi balowooza wulira embuda eno, katandike n'embuda eno olwengenda beera mukambwe. Ne bw'obanga olyani ngenda kuyisaamu eggaali kasitobeera nga toli ku mulamwa. Waliwo ne information gyengenda okufulumya bangi gye mbadde mutamanyi. Nze miransanafu sina kye neeguya. Oba njagala oba onkyawa sikunoonya. Ani yali ankyaye n'olaba nga nkunoonya mu kabokisiko? Ekyatugatta kujjako Yoweri Museveni wali tomanyi. Bino si byakwegadanga, bino si bya mikwano kuteeka ku simantwalaako. Ekyatugatta nze okutegeera kujjako Yoweri Museveni ye mission yaliwo. Oba oli MP, oba olina ebitiibwa biki, oba oli ani, mwenna ngenda kubayisaamu eggaali. Wetulaga eggwanga abasajja balitwala, eggwanga liri masaŋŋanzira, abaana bali makomera, abaana batandise okuddamu bawamba, muleeta bintu bitategerekera. Vidiyo ketandike kansooke noono kuba olwayo bonna bengenda okukuba bonna bajja kukiwulira. Kanso ulira ono NRM kivuddemu gavumenti ya President Museveni bye kembaddemu kamala. Sigaseeko nnyo kinene kiryawo, sibadde wa mugaso nnyo kiryawo, naye mweraba kiki gwe sina kyembatwalidde, temuna temunzigyeko ngenze nswadde nswaluse nswadde nenswaluka waswala ate kati abantu banzikirira bagamba biriwali batugamba amadala galiwa, mulabe omujega, mulabe bakukozesa kondomu ebyongiwulira emumba nengamba paka bikintu kiziddeko nengane bannange tiwalina wengumira nti ndiyala tebyampaya dda akasente byendakola nti notadde sente tujja kundetera sente ebyange tebanyambako sente zange nezibeera omwo nezibeera nga ziryawo kugamba naye nga muli waliwo obeerawo nowejjusa mu bulamu engeri gye wakwatamu ensonga zino oba engeri gye wakolamu decision. Sejjusa ku decision eyo gye nakola nejjusa nti nalimbibwa zirawo nembijjukira nengamba nengamba basingasi wasinga teyakiŋŋamba wasinga kindisitoyinze nnyo. Omanyi oluusi mukangamu nti nga muyina kyemubala eno gye muli ate nali nkanzemu nti mvudde mu NRM, nali nkanzemu kiseera muda mukulota President Museveni. No,
tukanga mu bintu birala nnyo nga tuyombera bintu byaffe birala nnyo kino nga bamazima wano oli ku mazima nga bwe nagenda nali ku tv nengamba NRM ngifudde tiwepa wandivuddemu nga bakakasa kwolwo kati bakyali bwe ngamba nti nno NRM nvuddeyo nzira gye nava ate bakiwo tebakakasa emanti abakukopa abakulaba kakati ono walagi yennyini ulira baganda bange nkomawo gye muli ninze fada kuva Canada soke mukwasa poloje mu buwandiike mu video mu audio mufukamire ne bagamba noleta kiboko musanvu tuzikukube tandalo niwe bantandalo njikwatibwe omala gikwatibwa sireka abantu namwembe entonderezi abagala batendera kinoomu mbayina abasala joyi bakanansa ba superstar bani namwe kinoomu nsobola sinako buzibu ashibaga abantu bakulaba kati nga kwali mu ssente zaabwe ez'abaani nga nange ndi muzinoonya nziwammanga siziraba gye walaga bategeeza ssente gye ndi mubagamba baganda bange nti gye nalaga saagenda kumpa ssente gye nalaga nagenda kusakira bantu nange okwesakira mbikoze bikyagaanye wabayo wa gavumenti yagamba nno bampa ssente bwe ziti ku kintu bwe kiti annumirize kati gye wava ne wooli njawulo ki gye nabasinza bakumbiralinga negeno gye mbadde actually tuddamu kunsiba ku NRM navuddeyo NRM nagivuddemu President Museveni siddamu mulonda kyeganyemisa ntandise vidiyo entuufu ey'olunaku olwaleero ashbaga kato nkulamusizzaako ashbaga kato nabyo nalebo Sserukenya ng'agamba akusonyiye nayo nalebo Sserukenya tetusonyiwa bwe tutyo era onalebo Sserukenya gwoyinza okuba musonyiye ng'omuntu naye olw'ekigendwa kye tuyina Museveni lwaki onalebo Sserukenya lwaki Museveni atufuza ebbanga ddene bannayuganda ebintu mubitwala ng'ebyolubalaatu era omuntu ne mukitegera nti alidde ssente najja n'ayogera by'ayogedde n'abalaga nti eri gye yagenda tebaamuwa eri munootinga ebigambo by'abantu nga boogera eri gye yagenda tebaamuwa kye yali alina okufuna ng'anoonya mmane kati ono omwesige akomewo Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda tayinza muwa butwa ono Ashbaga Kato Balonadi Mayinja bagenda kufuuka saddaaka erimwe mwenna abakolera Yoweri Museveni nga mukyali mu National Unity Platform mukyali mu People Power Ashbaga Kato ono gwe mulaba musota Ashbaga Kato bwe mbabuulira ebintu ebimu ne information gye balowooza nti agiina nga tagiina byeyayogera ensike mu kuba emiggo era byawoza mbu agenda kwetondera ekitibwa President Kyagulanyi luno olutalo lwagejja gwe bw'osalawo n'ogamba weegesse kubatunyigiriza erinnya lyo kasita liyingira terikyasobola kuvaamu tetukyagaba second chance Ronald Mayinja I repeat mbabuulira mikwano gyange bano abantu babi Ashbaga Kato manyi bye yayogera owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe tavumibwa talengebwa mu kamwa amateeka asiremu ngasome byonna yabikola kati yalabye embeera emunyiga n'agamba olaba bannayuganda baaniriza babbajjo baaniriza baki mwaba baaniriza bwe nkutegeera nti olidde ssente za Museveni obeera kisesemye gyendi bodda ku saidi ya Museveni obeera kisesemye Ashbaga Kato okugamba ebigambo bino umula mirembe tewali agenda kwaniriza bwe mukola ensobi musiba mumuddiddemu mujja kutegeera missoni gye baamuwadde abantu bano wama Ronald Mayinja Ashbaga Kato ne ttiimu endala missoni gye baabawadde nnene era mu kaseera kano kageza afuna access ekiddako temumbikiranga I repeat Ashbaga Kato bw'afuna access eddamu okuliraana President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiddako temumbikiranga